Boogedde TV eyongedde okusembera gy'oli bwagala otubuulire embeera gy'oyitamu okusoomoozebwa enkulaakulana n'enteekateeka empya ze mulina mu kitundu kyammwe mu mboozi gye tutuumye manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast-acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. tukwaniriza Singa si enguudo mbi ezikirako ezigenda ewa Walumbe Ettanda ezaafuuka ekizibu eri abatuuze b'e Kasawo n'okugootaanya ebyenkulaakulana oba olyawo akabuga kano kandibadde wala nnyo mu byenkulaakulana. Amakolero agalongoose emmwanyi za kibooko, ebyuma bya kasooli, kokowa n'amasomero ag'omulembe mu kabuga kano bye bikulaga nti abatuuze mu kabuga kano gye balaga balabayo. Twetooloddwa ebyobulimi ate nga bw'omanyi obungi bw'abantu obweyongera mu ggwanga ebyobulimi biri ku dimandi y'amaanyi. Emmwanyi mu Kasawo zaafuuka ekyetunzi. Akabuga Kasawo kasangibwa mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaggwe ng'okutuukayo kyamira ku siteegi y'e Kabimbiri ku luguudo oluva e Kampala okudda e Kayunga ze kilomita 5 okuva e Kampala okutuukawo. Okulima n'okusuubula emmwanyi, kasooli, kokowa, abatunda cakala mu maduuka n'ebirala gye gimu ku mirimu egikolebwa abantu mu kitundu kino. Wabula bagamba nti enguudo zaabwe zikwasa ennaku ng'okusinga abagoba ba boodabooda bakukkulumidde abakulira disitulikiti y'e Mukono olw'embeera embi gye bakoleramu. Bwe balima tebatuyiramu malamu ate amakubo mafunda. Temuli myala ate ekirala enfuufu nnyingi. Ate bba abavubuka abasituzi b'emmwanyi mu kitundu kino beekokkola be bayisa abasezi be bagamba nti babatiisa n'okutambula mu budde obw'ekiro. Bamukwata nga asera direct kiro saa 8 ne bamutwala ku poliisi yagenda ali bwerere nga tayambadde ng'era omanyi omusezi w'abeera. Abatunda ebyokulya nabo bennyamivu olw'akatale kaabwe akali mu mbeera embi ng'enkuba bw'etonnya tebakola. Akatale kali mu mbeera mbi kubanga tetulina kizimbe kitula enkuba bwejja kibuyaga yagala tutwala obutate tulina buyambi. Christine Mulindwa ng'ono wa byanjigiriza agamba nti obutabanguko mu maka obusuuse mu kitundu kino butataganyizza nnyo ensoma y'abaana. The family breakages okubeera nti abazadde bombi tebali wamu, omwami n'omukyala tebakwatagana. Kati ne wesanga nti kituwa obuzibu mu ngeri y'okuweereramu ki abaana. Bw'osaba ssente omukyala akujuliza wa mwami ate omwami n'awoza nze byana byoyo tombulira. Abamu ku basomi bye twogeddeko nabo kino bakikakasizza. Kati abamu bajja waneeno ne babagoba school fees ne badda nga bakaba bukabi nga bagamba nno tata abadde anzigirayo ssente mama n'agaana. Mama ayinza omukwata omukono n'amugaana n'amugamba sooka osasulira abange basooke basome. Kasimu Kajaaya omu ku bannaddiini era omutandisi w'amasomero agawerako agamba nti omuze gw'akalogo kalenzi n'okusamira byali bikudde ejjembe mu kitundu kino nga y'ensonga eyabawaliriza okutandika amasomero agali ku musingi gw'eddiini okugunjula emiti emito n'okubakuza nga batya Katonda. Kyakubeera nga tusomesa abantu bajja ku bye basinze olwaleero okudda ku Allah subhanahu wa ta'ala era nga ekigendererwa kyaffe ekikulu. Katusuubira nti mu myaka ebitali gyewala nnyo tujja kukerako ku nkyanga zoogedde shitani tezikyaliwo. Kubajjamu omutima ogwo tubayambye olw'essaala ezisabibwa ku makya n'olweggulo. Ssentebe wa LC1 James Mulindwa atutegeezezza nti ebyenjigiriza bitambula bulungi so nga ebyobulamu n'ebyokwerinda byo bikyabulamu. Nga bajja ekiro ne bamenya ne bayisa emiti mu madinisa ne babanga basika engoye. Mulindwa era atubuulidde kyalowooza nti kyekyaviirako akabuga kano okutuumibwa Kasawo. Olunaku lumu Waligo yali ava Emmengo agenda okulambula ettaka lya baffe n'ebikolebwako n'asuula akasawo ke. Kigambibwa nti mwalimu ssente mu kasawo ako eziwerako. Bwe baanoonya akasawo ako tebaakalaba. Mukulu Waligo bwaddayo n'annyonnyola eri Emmengo nti akasawo kagudde nga ngenda okulambula emirimu gya baffe. Bwe kityo n'okutandikira awo baabuuzanga gw'olagawa nti ngenda Kyaggwe Kasawo. manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast-acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. Feverex, a quality product from Beta Healthcare.